ekisokera ddala mukyala Namatimbo n'abaminisita Musafiri Nabbanja munnanga asula teyebase bamutadde ku tasiki akwasaganya baminisita bonna saako ne to commission buli kimu ne parliament banawe utie bagenda okubanga bakola mu bintu byabo bino wammanga bengenda okunyunya ekisooka baina proposal ziri 3 kankuweekoze wammanga proposal soka Museveni apulaninga nti bwe kiba kiganyi wano mu kaseera ketulimu lwakiri okulonda bakoze mu electoral colleges nti lwakiri okulonda bwe kiba kubanga eri mu kalulu direct batyayo ya pulaninga nti okulonda bakoze mu electoral colleges nga kuviira ddala ku LC1 mpaka ku presidential nga ku electoral college amanya electoral college sida budde bugenda kibanyonyola wano ne kanchi kunyonyereko koma kwero 3 ofuna makulu gacho kati electoral colleges mu banda Uganda musoka ne mujene mulonda ku LC1 ne mulonda chairman wammwe kati malonda chairman wammwe na akachiko ke konna akachika ko balonda mobaizo okulonda abantu bana oba basatu kwero seyo kati ero sizonna eziri mu parish eyo ne balu buli kyalo bachilonda mu bakulembeze basatu ku buli LC ne bakola electoral college ne bagenda ku parish ku LC2 kati abasatu bakungana ku buli kyalo kyonna gye bavudde ku byalo abakulembeze ne bajja balonda committee ya LC2 ompulya bulungi ne balonda committee ya LC2 kati ku LC2 olokuna committee eyo kati ne ku LC2 balondamu abakulembeze ate abagenda okwekunganya bagende balonde ate ku LC3 ne LC3 ne bwevaawo ne malo kulonda abakulembeze babe batono nabo ne bagenda ne balonda ku district level ne ku district level ne balonda ku national level ekibayita electoral college njagadde in the simple term sina budde bagenda kikunywa kubanga kiwanvu eno project weeri eni mu pipeline so teweunyanga odeka kintu kibayita electoral college nga kize ekyo kitegedde bulungi nnyo sikikumaliddeeyo bwe nafuna obudde nyizo kikunyonyola naye abantu abasinga obungi bajja kitegeera electoral college kiba kitegeeza mu abantu bawansi temuyina buyinza bulonda LC2 LC3 LC4 kabere bakansala bakirete ba individual batuna balondeddwe no wansi bebalonda bagenda nga babajjeko obuyinza bwekyo bagalo kikola ki okiteekawo kati eyo move emu ku yo ulira move endala Yoseri Nyandwe Tibahabulwa era ne Prime Minister NRM caucus ne NRM SEC bapulaninga okuleeta ekiteeso ne musooke muliro nga tetunnagendawo ekitongole kifunanyizibwa okukubba obululu mu ggwanga nkiddamu ekitongole ekivunanyizibwa kukubba obululu mu ggwanga ekya Uganda Electoral Commission kyateeka embalirira yakyo mu parliament ya buwumbi 8+ kola round figure keka sirivu kamu Electoral Commission yasaba billions 8 ne sente zigwamu nenjagala ogikolera round figure nge eriemu yokka yegolodde yasaba akasirivu kamu okutambuza okukola process yakalwakajja tebajiddanga mu kubanga sente tezikola kite ziriwo kati uli ano bagenda okulera okombe sowani kati NRM Nabbanja NRM Seke bapulaninga okuleeta proposal kyekiteeso okusindikiriza
okujjawo okusindikiriza okulonda kweyongereko maaso okuva mu mwezi ogw'11 omwaka guno okusindika okulonda emyezi 9 maaso oba emyaka wagindaba 3 nkiddamu ebintu bino bikwate mu butwe. Nyando Yosuferi Nabbanja ne NRM SEC bapulaninga okuleta proposal oba ebiteeso ng'ebiteeso bino nga bigenda kuwaliriza Electoral Commission ejje mu parliament bagambe nabasaba ssente mwazinnyima, so sisobola kutegeka kulonda nga temumpadde ssente. NRM ne gavumenti bagambe Tetorina sente, we don't have money to organize elections, so what can we do? What the law says, or bambuze atonejeno. What does the law says? What if the time reaches when the Electoral Commission can't conduct election due to lack of money? It will bring amendment in the constitution. We will bring an amendment or proposal in the parliament because we don't have money to organize the elections. Kati maiba simu bamala kwekona byo kababuuza kati kino kiri mu pipeline bwe kugera kiri mu pipeline nakyo kiteke mbwongo pipeline kiri mbwongo bakipa proposing nze lwaki Electoral Commission yabasawo 800 naye kugambe buwandike mu round figure mu ya kasirivu naye tebannazibwa. Kati bagenda kukwata ejjinja libale kubisa binyonyi bibiri nkubulidde proposal esooka Electoral Colleges ero proposal y'okubiri bagenda kweyambisa obunafu Electoral Commission n'obutaba bwansimbi ba NRM planning mbwelete proposal olwokuba EC teyina ssente ejje mu parliament bageffe tunasente ziteeka kulonda then parliament yetuule egambe nti wate wali kulonda obukulembeze obuliwo tuwongere mu maaso emyezi 9 nga banonya ssente oba emyaka wagindabye 3. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi kijja kubeerawo era mu kirindo okujja ngo bakisazizaamu. Katugenze ku kyokusatu. Bachi nandikire sene bafira mu filimu zaabwe. Abanchireke bafira mu filimu zaabwe. Neka njogera. Tutera nnyo bagamba nti ennyumba ya Sitaani ekutta omuliro. Naye temutegera lwaki eba ekutta omuliro. Kanji banyumize mu kano akokusatu akasembayo. Wetwogerera olwaleero waliwo olutalo sematalo oluli mu National Labourers Movement. Ani agenda okufuka speaker addako, ani deputy, ani simanyi national mobilizer, simanyi kasasiro bisasiro bichi, ani simanyi vice president wagiri bichi. Olutalo lutya. Dere drinking general oba genetically modified general Muhoozi Kanyarugaba. Watu ennaku zino nabagamba nti alina obuyinza. Akimanyi nti parliament essaawa zino teri in favor of him. Ate yafuna intelligence ng'abadde bangobe nabagamba nti akimanyi nti omukyalo ono n'abatulege Anita Amongi Sorogate alina ssente mpitirivu gye batamanyi gy'azijja. Alina judicial aginamu abantu be. Mu administration alinamu abantu be, alina mu security abantu be, ne mu NRM alina abantu be. Sente zaalina tebazimanyi gy'azijja. Ey'obugagga byali tebamanyi byabijja. As well, kyensoma wano kyekiri ne kwani ne ku deputy ne ku speaker Thomas Tayibwa. Intelligence laga Museveni. Abantu bano baagala mwekyusiriza muli munda. Ne Muhoozi yasinga okutya. Kati Sadolini n'abatulege alina ssente, alina mu judicial, alina mu security, alina mu National Labourers Movement. Kyovula bayogeza machi ayogeza maanyi naye Muhoozi agamba to hell over my dead body. Ngenda kudiringa na mu kati atya. Bakuliyetiza olutalo mu NRM. Olutalo luyinza okuviiramu abamu okubasiba akabajjobera nti bagenda kwogererako mu ntaana. Abamanyi Oluganda mukiwulire bulungi. Olutalo luno
oli mu National Labourers Movement lwandivira kama basi bakabajogera nti mu coffee bagenda kuogererayo between speaker Anita Amongi ne Tayebwa kuliko go bajosi bakaba very soon nenga bamaze mufutula ngoye bafutula Kadaga bamusindika mpola abayine motoka manya muko emotoka kubyo yabiso mpire ngejo tekayo jeke notani ko pika jeke boti motoka nestuka kati dote bakola Kadaga bamutega jeke bampika pakoli ya parliament kati Muhoozi Kainerugaba ne family batani sokupika Anita Amongi ne speaker ne Tayebwa batadde ko jeke wasewa pika we bati so bode omuntu yabise akatauka aganya okwetolola icyumba tekyakuba sama enyindo tekyafulumya bulungi enyindo tekyafulumya bulungi mukka oba simanya akola simanya abaluka toma banga bagala kufulumya bombi bagala bafulumya kubanga sede zebalina tebazimeje bazijja influence jibalina mu ntata meje bajijja kati yono